era ku nkomerero empulira n'ebirowoozo n'obumanyirivu byonna we bigaana nkozesa ebigambo. Ebigambo mu mazima y'empuliziganya esinga okukola ekitono ddala, byangu okunnyonnyola obubi, emirundi egisinga tebitegeerwa. Era ekyo kiri lwaki? Kiri lwa bigambo kye biri. Ebigambo bintu ebyogerwa oboogerwa okuleekaana okutegeeza empulira, ebirowoozo n'obumanyirivu. Biba bukolomooni, bupande, bubonero, si ge mazima, si byekintu kyennyini. Ebigambo biyinza okukuyamba okutegeera ekintu, obumanyirivu bukukkiriza okumanya, kyokka ate waliyo ebintu ebimu by'otayinza kufunaku bumanyirivu, kyennava nkuwa ebikozesebwa ebirala eby'okumanya, era bino biyitibwa empulira kw'ossa n'ebirowoozo. Kati tabbu esinga eriwo kati eri nti mwenna mutadde omugaso mungi nnyo ku kigambo kya Katonda, era mutono nnyo ku bumanyirivu. Mu mazima mutadde omugaso mutono nnyo ku bumanyirivu, nti okumanya kwo kw'owulira ku Katonda bwe kuba kuyawukana n'ebyo by'owulira boogera ku Katonda, okikolerawo n'osuula eri okumanya kw'ofunye mu bumanyirivu, n'ogenda n'ebigambo